Yes, ku Megatron kuli tugamba tino bera ngusubscribinga likinga atoberenga o sharinga. Muzede Megatron is my name. Nakulwa lero ndine Uncle Jimtex. Tugana bera nga togera ku nsonga nyingi nnyo ekyabadde Masaka. Remember yabera ku ground. Abadde amazebbanga nga ayogera ku nsonga eno tuyina mpuuga gyali, nkunga gyali, kakati ne PLU yazze kulema twalabye abantu nga bali e Masaka anko. Naye anko soko buze ku bantu. Abalabi ba mega balamusizaako babale kutulaba waneeno musharinge ate mufollowinge okusharinga basharinga ne basharinga ku TikTok nkugambye gwavuga wali nzaliko kati gwaliko kambereko bagira banda bana basibanyiza nnyo basibanyiza banyiga ne bavuma bana kyakola ati fe tubawa information tibote bajagala bagala information bajetaaga okay tuyina Uncle Jimtex nakulwa tugenda beranga tusokerewa noza tusokere ku kyabadde Masaka enteekateeka zonna nalabye basimbula neda kwali skin yawo neda ku musajjawo Rasta Bebe ngessanyu lingi tugenzo okutuuka e Masaka wali nasose nenfuna ku mawulire nti Jeno Muhoozi bamukubya amayinja ne ngamba eyi nentyamu waise wakaseera katono nendaba omuntu yabadde Masaka ningamba Nyanzi yakunganga bantu kujja mu Piero yu Jeno Muhoozi yabadde akyaliyo ne kadi jali mali Masaka muri Jeno mpalampola afufita just ekyo fere tumanyi bayene konali batutaddemu awo batukoze eki kubanga fe enamba je twalabye tebadde situgisuubira kuba Masaka enamba eyo e Masaka tebadde ngayo nekitawe tagifunangayo so nina obuzibu bumu aba nina nsonga njagala okubeera nti nkutunuzaamu ogyogereko tulaba olutalo lwa mpuuga ne NUP bamugoba mu kibiina tulaba obukadde buno ebitaano mu kaseera katono nnyo kunga yabaddeyo naye mu kaseera konna akabaddemu ebintu bino ebyokwawula mpuuga ne Bobiwine olwa ssente zino Piero yu neyingira utandikira akati tulagawa tulaga naffe tetukola kitetumanyiyo kati twetegeeza kiri ku ground kubanga kyali tanyanzi twakitegeera bulungi Nyanzi weja yakubagana n'aba NUP banne ofuna bulungi era olukiiko ow'ekitiibwa n'ayimiriza okukunga okwali kugenda mu maaso naye bwe yavaayo ye yasasulwamu kumulangira kubba miliyoni mmeka 5 ate awo tubaddewo tulwanyewo nnyo kumpi mwezi guki tetufundikidde nga Masaka region yemu wabadde ebyo baaniriza Muhoozi musanyu eryamaanyi naffe ekibuzo kye tulina tugamba Nyanzi yali azze kungira Muhoozi yali azze kungira ani abakulu mu NUP balina otukola ki yakunze bantu bano abazoobuji enamba terabikwangako mu Greater Masaka point yagifuna abantu basibe batambula kuva Sembabule kuva Lakayi kuva Ludda abo n'abazze kulaba Muhoozi akati awo twagala okumanya owakunga yali azze kungira ani juganze nabagamba nti Nyanzi wa movement zinga kituufu chairman Nyanzi ze mumanyi wa movement kada Nyanzi ze good kada wa movement twamulaba nga yesimbawo era yesimbawo muki mwenaria tikiti yagigundi yagizayo kadi ya tikiti ya nachagirina kati wachi togamba Nyanzi wa kalabi ayinaba munu eno neno Nyanzi akyali wa NRM Uncle Jim sebo okusinzira kugwa omutunuzi w'ensonga tokira nti gavumenti eno yeetabudde bano okubeera nti erisaawo ebyayo in fact bw'oba ng'olwanyisa omuntu olina okusooka n'omanya amaanyi ge n'obunafu bwe bwe zibanga entalo za NUP bazirwanira mu lwatu fena tuzikole ki tuzimanye n'omulabe waabwe azimanye tojja kuŋŋamba nti entalo ezo teziba ntegeke butegesi kitegeeza entalo zaabwe bazitegeka nga bamanye ekigenda okugenda muki just fa abatunizi b'ensonga tugenda kusooka tudde wabbali ensonga za politics zonna tuzidde luddawa omwaka guno gujja kugweramu tujja kuba tutegedde ki ekituufu ekigenda ffe tuliwo okubuusa abantu tujja kuba tutegedde ekituufu ekiri ku ground kubanga ffe amaanyi ga Muhoozi ago atali president in fact ne baminisita bona yabakulumudde nalabye Aruna Kasolo Frank Tumwebaze Sempijja baminisita abanene mu gavumenti ate kuluno omulundi simanyani yamuwandiikidde speak yabadde y'amaanyi nnyo biki beyogeddeko ebyakutte ayongerako abadde yadda kulaga offices za gavumenti wezikwatibwa
ne fact yazizaamu abantu essuubi era wenjagalira principal abatunula ennyasituke naffe tutandikirewo nanti beyogeddeko ne principal lijja byogerako Muhoozi twali tumusubiramu Muhoozi bulijjo bisi byayogerako bijayogerako bishi Muhoozi ensonga tazinyigi Muhoozi ebintu abiyita kungulu naye eggulu yabadde mukambwe nnyo ku office za gavumenti ne institution za gavumenti najja era yabasuubiza n'okukyusa ejje liri ku mazzi ekalangala yagambye agera dinoonyerezaako eri bizinga by'ekalangala ate awo abantu aba bakutte ku kinyusi kubanga abavubi emirembe gyabagwako nejje lye baatwalayo kulwanyisa envuba embi kakati lyo kati ennaku zino lyerikuliramu envuba embi nabo bafunayo obutimba bwabwe be basinga obutimba bakubakokota nnyo abamagye bakubakokota ate bana simanyi nti abamagye bavuba naye abamagye bavubi nnyo bali bavubye bebaata okulwanyisa envuba embi ayayaya kati bebagikulira naye Muhoozi yagambye okunoonyereza ku bakulu abakikola kye ku bakulu abali abalwanyisa envuba embi kyensuubira nti ayina ebigambo bingi byayogedde ne bizzaamu nnyo abantu kye Uncle Jim nina omuntu gwe nabadde njogerako naye nga nti bino byonna abyogedde naye taata we mwami Museveni yali mu ntebe ate nga naye yennyini alina obusobozi obukyusaamu tola nti yasibye bantu katambala ku maaso akati Muhoozi ne kitaawe omanyi kati kyenjagala okulaba wiiki eno balina okukwata General Muhoozi anti yatandika okwenyigira mu byobufuzi nga ate akyali w'amagye linda kani agenda okukwata kooti y'amagye gera bajja mumukwata kisoboka iye yatandise okwenyigira mu byobufuzi nga ate akyali muki munnamagye ako tekabe kabaddi bajja kumukwata bajja kumuyita guti akyali guti yaliko agera mumuyita era Muhoozi kyenalabe ku General Muhoozi ekisinde kye PLU kubanga bo bagambye ekyabwe si political party kikyali kisinde era beetaagamu buli kika kya nnabyabufuzi NUP twabalabyemu bakagabo tulinze balala abo bodo abakoze eki aba NRM we bali aba DP badana bakulabikiramu nnyo kakati nga kikyali kisinde omwaka guno Muhoozi bamuwummuze mu magye nga tujje wali ku statement yoyogedde Muhoozi bagenda mukwata amateeka galina omukwata kubanga ebigambo byonna byaddayogera bya bufuzi yabadde kadala ka bya bufuzi naye ebigambo bye bibadde birungi kuba bannansi bebalinza okukola ki n'ebintu enkyukakyuka gyayogerako bannansi era gye bakola ki gye balinda tukimanyi bulungi ofiisi za gavumenti abantu abazimi bonna bazikozesa bubi naye nyini akimanyi kuba Muhoozi alina ofiisi ya gavumenti gyakolamu Muhoozi ali mu gye lya UPDF ate ejje lya ggwanga naye talina ofiisi ya gavumenti talina minisitule gyakolamu kirayogera ku nkwata embi minisitule zezikwatamu ensonga zaazo zonna okitegedde bulungi akati wabanga ebyo byayogeddeko kitegeeza nti abantu batandise omufunamu ki essuubi kyabakola waba tawummudde majenze mbadde gyala awummule asabe okuwummula ng'akyali Masaka kuba bayinza omukwata nga yakatuuka e Kampala naye olaba kisoboka omuntu ali ku megatoni agamba ankongaasaga tewali kitasoboka wane tewali kitasoboka akulira amagye ga gundi ate ng'anyamukwata basobola ate waddemu mpozi asooka aweerezayo okwewozaako nga tebanna bakola ki anti yeganye mu time bya bufuzi naye ali mu kkunga oba NRM yalondayo yakolayo ekisinde ky'okkunga ate yesu wa NRM bo balina ekisinde kyabwe ekya PLU kyakugattiramu ebibiina byonna kati akungira sayidi ki aŋŋamba atambu si wa NRM gye n'Omuhoozi nga wabaagira ki kyeyayagala kyeyasiima ensi wetambula ekyo kyeyasiima ng'akozesa wabeera mugundi akuba kino ekyennoga ekikuba ennoga Muhoozi bwatyo bwe yayagala naye abaana abo mutubuzaabuzizza twalemeddwawo okumanya ekituufu kyeki okuva ku lukiiko olwakkunga olwali mu Greater Masaka olwo twalemeddwa okumanya ekituufu kyeki gw'olaba Nyanzi yakungiranga Nyanzi yakungira Muhoozi ng'emaka amalungi ago Nyanzi kwatudde Nyanzi mbega bulungi nnyo kyekikuletoga nti mbega ekyali kimuleeta okukunga e Masaka ng'akulira region tamanyiiko kyali kiki bali bampuga abantu ab'opposition abatuufu bowulirako ddala beyo bennyini abankoba za mbogo be basajja ab'opposition bowulira ddala singa bo baali bakulya bampuga singa baalya dda eddanga weriba naye olaba bakyalemeddeko bakyalwanyisa nakyemaliro omanya teopposition abaki abatuufu Banyanzi b'opposition abali ba ssente abakozi ba ssente ate yali azze kkunga kyeyakunze twakirabye kyeyali azze okkunga wangi twakirabye
bakagaba yabaweereza kuliko n'omulala ejimani waliwo gwe nalabe yayogedde ne ku bigambo ne bakansalazi twabalabye ababadde kadaala ka Muhoozi. So before nga General Muhoozi tannagenda Masaka twalabye Bala ng'ali mu ofisi yani ya Nuupu. Abedi Bwanika n'avaayo n'agamba eyo si ofisi yaki ya Nuupu. Ate Abedi Bwanika agamba nti esi ofisi ya Nuupu abigaana. Asiba kuba omusajja. Eyo ofisi ya Kkunga gye bali batongoza ofisi ya Kkunga. Wanje? Yeyo ofisi ya Kkunga Bala mwe yabadde. Gundi yagitonze. Gwe nagamba gwe kyoba omanye ekintu kya Nyanzi ekyo kirowoozeeko tokiyitangako buyisi kirowoozeeko mu kasirise oluvannyuma ajja kiraba. Gundi we yabadde Bala mu zo ofisi za Kkunga. Ezo si za Nuupu. Ani yaziba wadde? Be bamanyi. Osanga Bala mu yasasula renti. Bala mumanyi naku zamaze Masaka. Nyingi. Bala mu Franka Gashumba wonna enkambi bazikubeeri. Gye bali. Bali eyo bakunga na gundi na Nyanzi. Nyanzi olavayo bo ne baddayo. So nalabye gundi I think nze nganze government eyina engeri gye yawudde abantu bano. Cause oyina kiri kye waŋŋambye wali nti mpuga afunye ebitaano mu kaseera katono nnyo ne baleeta kwero yo neeyambuka awo. Yeyo nenkola gye bali boogerako gye tubadde tutamanyi bulijjo oba abantu gye badde batamanyi gye bayita divide and rule. Yeyo yennyini gye tuliko mumuyombere ebitaano wegenda okunge nga tetumanyi kikyokungira omulala kajja afuna abantu bangi. Bala mwakolangani mu kisinde kyo? Bala si yamyuka kyamaani waakyo. Yamyuka? Bala yamyuka kyamaani waakyo. Omulimu gukoze bulungi. Yamyuka omukulu ye Mawanda. Ayina omwami gwamyuka awo kyamaani waakyo. Omulimu gukoze bulungi. Ate Bala mwanaaganirawo okukola omulimu nga bo be bamu. Uncle Jim, Masaka nga woomulaba kati tuliwa kuba gwe otera ogenda ku ground. Masaka gye tujja okukola tukigaziyeemu. Ekisookera ddala omuntu ali ku Megatron amanyi Masaka ali ku ki. Ekisookera ddala gwe guno omulundi ogusooseeko General Kayine Rugaba okulabikako mu Greater Masaka abaleeta jangamu badde bamuwulira buwulizi najja nakyo mukisa omulungi bamwaniriza bulungi naye ate tebajja mumulabira ddala. Enkola y'e Masaka bwe tutuuka mu budde bwaffe obw'okulonda twesalirawo nga ffe bwano bamutadde ku kigundi. Badde baagala mumulaba gwe mulundi gwasoose okujja alabikeko naye Masaka bamulabye. Muhoozi afaanana atya? Muhoozi afaanana atya? Yafaanana taata we yafaanana ani bamulabye naye ffe obudde bwaffe obw'okulonda abantu b'e Masaka tuyina institution nyingi mwe tusalirawo e Masaka eyo sijja zoogerako naye tuyina ensonga nyingi kwe tusinzira okukolaki okusalawo. Muhoozi tebagenda mulabiranga ddala. Tewali ajja mumulabye waffe e Masaka. Abantu babadde bangi. Abantu babakunga. Oba basombye basomba. Ate okusomba ku bulamu. Kyogamba basi za M10 Balamu ziyatwala zibadde zikola ki mu region. Yazitwala. Olabye bibasi oba by'abatourist bizo wasi ya M10. Naye ayina ebimotoka byagiranga ebidongo. Naye bya yero oyinza okuza nti bya M10. Ebyo. Bibaddeyo nga bisomba abantu kuva Sembabule lw'emiyaga ntuusi luddawa yonna. Mbakukoze bulungi. Kyekikuleetera ogamba nti General Muhoozi tebajja mulabiranga ddala. Anti General Muhoozi alina okujja nga opposition oba ayagala Masaka bamulonde. Ate kati ye alagamba tayagala taata we. Ffe tumulinze ave mu kisinde atekewo political party. Ffe tujje. Wadde nayo okuyingira Nuupu. Muhoozi. Wajinga najja ne kadi ya Nuupu. Ayera bwezi. Okusinziira ku ggwe omutunuzi w'ensonga ne bukeera enkya nga Bobiwine ali ku nga Muhoozi ne Bobiwine be baliwo nga President Museveni avuddewo nga bano be bali ku gundi. Ffe kyetufa manifesto ffe twagala manifesto zaabwe eyoono n'eyoono eriwa. Eya Bobiwine wagitunulamu ogiteekako weighing scale. Kati nati Muhoozi tannaba kukola ye ffe kyetwagala efavorating ffe gye tulaba eyamba bannayuganda gwe tugenda naye eyamba bannayuganda abantu gye balina okukola ki azizo kyenalabyemu situjja gamba nti abantu naye abantu bonna abakoze ebyobufuzi regimu ya Mwami Museveni eyo kyebayiga mu kino nti abavubuka balina ideas empya balina ebintu bingi byebagala okukyusa mu system kyetaagisa ne babawo omukisa. Ate kati nze okutya kwange balina ideas. Yes, avuka balina ideas bakoze ekintu kyabwe naye nze kye natiddemu
ate bano baminisita abakulu batandise okusala bajja eno tebakwata NRM yonna ne bagiteekayo ne batusiba akatambula ku maaso nti bakyuse batugambye mbu bazze mu kisinde bo bakyali ba NRM naye bajja mu kisinde kya PLU ekuba n'abanupu bakikola ki kuba enguzi gyayogerako baminisita bano bennyini abajjeewo we be bajje waliwo omu gwe yadde ayimiridde naye awo ngayogera ku nguzi naye yambadde ku mwanjo ate bamuwadde nnyo akazindaalo sijja mumwogerako tekyetamwogera ate ezo kye twafuna abantu abamu bakwano baffe mu biseera ebya bulijjo si byobufuzi twawukanya ndowooza za byabufuzi naye bakwano baffe ng'abaki ng'abantu kati oyo yabaddewo nnyo naye yanaamanya so right now nga Muhoozi kye yakoze bw'otunula olutalo oluwo olwampuuga ne Bobiwine waliwo asinga osanyukira ku nsonga eno ku babiri bano nti mpuuga ayinza ogamba wayi Bobiwine kakirabeko ne Bobiwine aga wayi oba afunaafune in fact okusanyuka kwa okubaako sayidi esanyuse teyali badde nenkanya kwali badde kutuula kusalira nsonga eyo oluddawa nti owaayi gwe Masaka eyiyo gy'oduumira gy'okulira kino kibaawo kitya nga n'oli addamu amugamba nti Muganda we gwe wasindika okukunga yali akunga ki naye ng'omusango ogusalidde nnyo Nyanzi nati byonna byava ku oba yali akunga abantu butajja bamujemedde bujemezi ate ne bamujemera ne bajja nga yabakunga butajja andi bamujemedde tewali kye bamujemeddemu kyamaani Nyanzi kale kati Bobiwine akola nsobola okusembeza kyamaani Nyanzi ku ntebe y'abatukuvu ensobi yonna bwe yali kutandika kulwanaganira mu kibiina ensonga ya Bobiwine n'empuuga yakuba nnyo abantu wala nnyo kati bakirabyeko Masaka nabagamba nti mujja kunyiiza abantu b'omu region kati obunyivu bwabwe babulaze nga bagenza okulaba ani lindako bano abantu abaze badde banyiivu kukwata ku mwana wabwe empuuga naye kano sekajanja k'abantu kuba right now Bobiwine amala agenda okimanyi nti bajja nnyo bannamasaka bo baabaki naye ffe bannamasaka okusalawo kwabwe okutuufu kuli omubudde bwa kulonda tikiti kijoze nayo eya kyenvu tekola waffe bw'otajja na bbulu jangu na myufu kuba kiragala yaggwamu amaanyi anti DP mawu yagitunda ekyo twakivaako ntuleka mukulu mawu naye anyumirwemu ka moment kano manye ebyobufuzi mba bitutenga kunyumirwa naye ensi ebalaba nina omuntu yakoze statement simanyi gwe ogenda giraba otanaga nti webukeera enkya nga Muhoozi awangudde akalulu video zino ne zivaayo oba ne muwaka ne muga ayakabbye video zino ne zivaayo ng'abantu balina beebo tekireetera eddala obuzibu ogamba nti akalulu teyakabbye bituufu newabanga yakabbye koza abantu bano drone obudda zikwata kamera obudda zikwata ng'abantu bangi nga newaba yeesimbyewo akalulu n'akalya tolina okugambira mbu omusajja yabbye akalulu naye abantu laleeze ezisinga zonna zibeerako abantu bajja lwakinyumu abantu bajja lwakirumu ebbula ly'emirimu lingi abantu bajja lwakinyumu andi n'omwana yagambye mbu bazirwa mmere kati kye baba bakola tebasombanga bantu agambe biganina kuba erutinzi gy'olabe tebakunga kyemani Nyanzi takunga ekyemani Nyanzi taddamu kukunga jebuzi kati Kyagulanyi asimbula agende Masaka olabe naye kino kirekawa principal waffe kube yalabye akyasobola okuddamu okuzoganya omusajja mbu talina kyali principal ajja kumuzoganya omusajja ajja muzoganya naye ekizibu kye twafuna kiri kimu ekibiina kyaffe kyafuna omululu gwa ssente ng'ate kyakatandika kyafuna omululu gw'ebyenfuna gutya byenfuna bingi mu kibiina kyaffe abantu bagadde nnyo ebyenfuna wali obuki kubanga gweobeera nga oyina ba MPs naye nga buli omu avaayo akabira ka percentage k'omuggyako tayinza kuleka mitima gy'abantu nga giri kyekimu buli omu akabira percentage akolaki kibatuggyeko waneiza emmotoka bano batuggyeko ezaagonde kati bwe buzibu okubugenda okulemesa nuupu okuyimirira obulungi naye percentage eyo nawulira bagamba mbu yeyamba okulaakulanya ekibiina ofiisi zino gavumenti ebibiina ebiwa ssente ebabawa ssente nezimala ate kati ffe tusinga ababaka abangi abopposition tufuna nnyingi okusinga ku bibiina ebirala obadde omanyi batuwangaza jeema ffe tulina ababaka bangi naye ssente ekibiina kya nuupu tulina okwawulawo struggle
bwe struggle tubeere bu struggle kuba kunyumira tukole kitu nyumira abantu tubeshoniwe mulemenga tuleme kwambala nkofira zaffe za emyufu za bwerere nga te struggle abantu abagiryamu obuki obuli Uncle Jim President Museveni kina kifunamu ekyamutabani okubeera nti bamukungidde n'afuna abantu bwe bati akifunamu oba kimufiiriza of course akifunamu kuba mwana we yala bwe baba bayimiridde mu family yaabwe streets kati tugamba nti takifunamu ani aba akifunamu ate ayinza okutanaga omwana ayinza okunyeenya mu ntebe yange kuba ndaba ku ballot paper kwali nnyo 226 naye kino akifunamu amanyi family yaabwe wekoze eki sina kibiira kyabe ne family yaabwe wekoze eki kuba eruddewo wano nnyo omuntu walwa nnyo mu kintu ayinza ofuna obweralikivu nti osanga ensi yamukyawa takyanawadde ayinza kukola ki onywa amazzi naye kaninda ate olutawulwa Frank Gashumba ne gundi nani nebbala nga bakayanira sente bazirese Masaka Gashumba akayanira nnyo sente katubalinde bwe batawa Gashumba sente ku kyeyabakoledde atasaba tebasaba butamuwa bamanyayo Kalungu teyaliseyo wadde muntu Kalungu bukoma nsimbi yawe yazigasezi bidi Kalungu bukoma nsimbi Gashumba wamanya awantu aya Franka asinga Bobiwine ate gwe njala weewunya ebintu byofuze kumanya bizibu omanya asinga okunoonya akalulu ka Sewungu ono waffe semanyi Gashumba yakakola akasewungu ate nga bagamba mbu obugundi Gashumba opposition wagundi Sewungu wagundi wano opposition bayingira bali ba neighbors tebevaamu tebevaamu ba neighbors waliwo nekyali ekibagatta bingi ebibagatta ba neighbors ate bakabiremu ogutali musango nze njala nnyo abantu abagala Sewungu wakabirayemu ne Gashumba bonna bavandimu abantu nga batusibe nnyaka manya abavandimu ekyo ekigambo ekituufu abooluganda tebeeta abooluganda bita Sewungu Gashumba ayinza okuva mu Sewungu ye naakusanga nga togenda kulonda Sewungu omudda ludda Sewungu ngaafukumula ebigambo ate kiki ekibaawukanya awo kiki ekibaawukanya Sewungu ngaafukumula ebigambo Sewungu aba tayisemu Gashumba afunira mu ludda wa ng'omali opposite wa Gashumba ava wali Sewungu ava wano ate ekyomukisa omulungi bonna bakatula ekikyaki egi yebagatta kati awuliza baawukanya omukatuliki yeevaamu era natidde nnyo Bobiwine n'empuuga omukatuliki nga tetera kwevaamu katuliki tatera kwevaamu naye simanyi wano oba sente zakoze zitya oba tubasindike wani anaabagatta bintu eba tukola byali biyitirivu nnyo ng'omaliriza ku nsonga eyo kagamba kakasimbayo ku nsonga eyo nga tugenda ku nsonga ndala kuba nina ensonga endala gye ndeetaawo eyo kyo kati kyenjagala okumaliza n'ensonga eyo ebigenda mu maaso mu byobufuzi tugenda kwongera kubitunuliza liiso lyankaliriza omwaka guno mulimu omuzannyo omupya gukikola ki gukirimu ogutamanyikiddwako guvaawa era gugenda kugwera luddawa soke twetegereze tulabe naye nga omukunzi yakunze bulungi kusinziira ku mukunzi kye yatukoze kuba mu bintu byogedde ekintu kyendabyemu ekisinza okunnyumira Nyanzi yatulabisizza tugamba yatulabisizza alabisizza abantu Masaka fe tuli bantu b'opposition naye bw'abanga yajja okunga batu bwe ki bwe yakunga ate nga yalaga nti amaanyi mangi gazze nago geego ekintu ekisinza okunyumira kyoŋŋambye nti General Muhoozi bamusibe katambala ku maaso era akalulu ne kabaayo ayinza obutafa aye waffe tekaliyo tayinza kajjayo Masaka nga akajja ludda mweyo lijani religion tebagiwangula religion y'opposition yes akyali kutugwa Megatron Media ne Kwezi Media Group tukyali ne Uncle Jim atubadde twogera ku nsonga ya General Muhoozi ogende Masaka nabanga afunye numbers zitubadde tusuubira ne speech ya bwatu bwagezeza kubeera nti ajogerako twabadde awo abakulu ne batuula abanno ne bagamba nti omukulu ekifo akireke bakiwe nga bamusaba busabi oba nga bamulagira bamulagidde anti si bavunanyizibwa ku kifo kya commissioner bakiwezaake commissioner nupu siye mukolaki siye mulonda ekyo parliament yeyina omujja mu position eyo yokubeera commissioner lwaki takkiriza nava ku kigundi ky'abanne ku kifo ky'abanne banne eki ku kifo ki yakirimu ate ky'abanne be bamulonda si bamulonda kati buno owekitiibwa naye afune ku nsonyi lwaki mwagala okunyigiriza mpuuga omanyi kati kizibu kyemujja era kati interview zino era zikola n'abantu abalala naffe abatali b'e Masaka
Ffe bona atuleeta ffenna ffe abantu abava mu region eyo. Mujja kulwana n'owammwe olinga Ssewungu na gundi. Ninga Ssewungu na Gashumba. Buli kyonna ngamba kyonna ku mpuuga sijja kukkiriza. Kakati mpuuga wabanga si commissioner tuba tuli ludda wa. Beera objective ku nsonga eno. Lwaki mpuuga tate ekifo kya munne? Ekifo ekyo parliament yevunaanyizibwa omujja kuba commissioner so si Nuupu. Balabe tayebwa oba speaker boogere naye abagireko mpuuga. Naye bala bamusindiikira. Balina kuteeka waani? Zaake. Lwaki Zaake? Ati yaliwo. Zaake yekka yaliwo. Olowooza bandi wadda. Weebali abalala. Ni Zaake yasobola gwe balabyemu gundi nga bakwata mpuuga. Era mpuuga ye yaliwo tetwateba. Kati bw'ova ku mpuuga mu Nuupu Zaake yaddako ye w'omuzinzi. Gwe balaba yagisobola ekyo yataali. Ekikulu baba wa ssente. Mwagala kumenya kibiina kyaffe. Waliwo ssente ziri mu kutabula Nuupu awo. Kubanga bw'ogirako mpuuga kuba kamisona atuteekewo Zaake. Olabye ddala nga tewali combination yawo tebikwatagana. Lwaki Zaake omuyisaamu? Zaake akyali junior. Akyali junior? Zaake akyali junior by'obufuzi. Kyetaaga muntu mumanyirivu mu parliamentary system eyo. Kyetaaga muntu mumanyirivu naye Zaake akyali junior nnyo. Kati according to you osobola kiwaani? For example ekifo kyaffe akituwadde ng'okiwaani? Seggona. Kaba kyasobola. Seggona ayogera. Seggona y'omunoono. Ate mpozi ng'ekibiina kati bamaze ddo kyawulamu. Kyo kyayawusemu ate tokiraba. Ekibiina tekinnaba kuwawukana. Waliwo abaagala okyawulamu ne tetugenda kikola ekintu ekyo. Bakamisona babuwe Seggona kale baba baagala ow'ekitiibwa. Tola nti mpuuga aba ayolesezza gundi. Ayolesezza ki? Gundi aba anyoomye omukulu eyamuwa ekifo. Abanyoomye omukulu eyamuwa ekifo. Naye ayite mu mateeka amatuufu akimuggyeko kale. Ayite mu mateeka akimuggyeko. Balabe kusinziira wali ku woofiisi bagenda nti ekifo kyaffe akikole ki? Bayite mu mateeka. Palamenti egisolo kimujjako naye bo tebasobola. Nsuubira ekyo bannamateeka bakibalungamya ddala bakimanya. Just mpozi batugambe nti waliwo ekiri mu kutambula mu Nuupu kitannaba kuggwa nga waliwo akabasiwo ke bakyayagala okukola ki. Kuba ffe twali twasazeewo nti ensonga ezo zizikire zisigaze principal naani n'empuuga n'abakulu. Ffe tulinde okuvayo n'eddoboozi eryaki. Naye obeera oli awo ng'eggulire liyiikawo. Kyali ekifo bamusikisizza Zaake. Bagenda kuddamu okubikkula enkya ayakiremeddemu. Kati baba baganya okuva ku kintu ekyo. Baagala kutwabulizamu kibiina. According to you ng'omutunduzi w'ensonga Uncle Jim. Nuupu egenda maaso ego. Nuupu liwe yali amaanyi ge twalaga mu kalulu akawedde. Twakolera wamu nga bannanuupu abava mu kisinde kya People Power. Mwakuba agali awamu ge galuminyamu. Naye ke mutandika okuttiramu ebiwayi ebyo ebya kkunga bigenda kubeeramu olukwesikwesi lw'otwonoonera ekibiina. Kubanga bw'obanga omuntu ayagala okkunga ayinako baayagala ne baatayagala ate mu kibiina kye kimu. Ayinako abaana n'ebyana. Tuba tuyimiridde luddawa. Tuba tetutudde. Nuupu egenda mu maaso abagenda ojjabulizamu be baagala okugenda nga bakunga. Gwe omala okkunga Muhoozi wajja omala okkunga Muhoozi wajja. Idea ya kunga yavaawo. Omuntu ali kumega teyagala kumanya. Idea ya kunga oli yagizimba. Ani? Muganda principal yagireeta. Chairman Nyanzi. Agende nga akunga. Waliwo omuzannyo ogulya gwe sisagala kuddamu naye nga twagwogerako. Buli muntu alina byagala okuyisaawo. Naye ffe tubalaba. Tubalaba bauti pepe egenda kulamula. Walabye ensonga ya Burura. President nga mukambwe. Abantu abo. Omwana ose yasula ng'obizi ku parliament. Ne bamuwa ekifo. Nawulidde ag'omu ku bombu. President Museveni baanaago bange nga bagenda mu kisinde kye wagambye. Mbukeeka koddiyo akaliwo. Omanyi abantu ba NRM. Nzimanyi abantu ba NRM abo enkola y'ebintu byabwe nziyannema okutegeera. Naye bulala kyeyogeddeko yadde mu kyamu. Nti bo kye bamuvunaana wakiwulidde. Bamuvunaana ki? Bumukubbe ssente awo kye yeekola. Ate omukulu yagenze amala kwogera kwa spending ennyingi. Kugamba zabba. Bulujulo kiti bamukwatanga. Bulalo lwaki bujjo tebamukwatanga oba bulijja bba ssente. Bali badde bamukwata. President Museveni atulidde mubbi wa nkoko. Naye ng'ate waliwo atwala ekibanja ekiramba. Abbe ettooke nabbirako n'enkoko. Naye yalaba mubbi waaki. Alya bwaluma.
Bulola bamuleke ayiseewo ekintu ekyo ffe twakisomako mu monitor twagala ensi yonna ekikola ekimanyi buli muntu alyoka amanye wakoze eki wayimiridde ebintu ebina gye bitutwala ne Bulola n'amalako n'omukyala ajja kumalako ate ye yamuleeta anti ye yaloopebwa president n'agamba dda wabbali naye gwe bagambye nti muzeeyi musiru muzeeyi kyasinga okwetaaga information ayagala nnyo info gwe muloopera omuntu akwezze wabbali naye ng'omuntu yamaze omukolaki omufuna tuwe tumanyi president Museveni yava dda mu speaker naye kasatu abulabi mu nsisinkana ate n'aloopa bwe yaloopye omukulu na reacting kiringa nga Uncle Jim we banaakundoopera nti Megatron akola bw'ati without kubuuza kintu kyonna no nga Megatron ekifo ekyo kye nnakuwa kiveeko in fact ensonga ya Bulola yabadde entuufu omanyi kati ekizibu kye balina oba ekizibu kye tulina wano abantu bonna abantu abalaba ebikyamu bangi naye ababyogera be baki be batono era abantu abakyayogera ebituufu bajja kusinkana nnyo ebizibu ng'ebyo muli okuva mu position ze balimu okuva ku mirimu okutiisibwatiisibwa naye ate abantu bayinza kulema kwogera kituufu ebbanga lyonna amazima gajja kusigala nga maki akasente akoonooneka waggulu awo kayitirivu akasente akakagenda ayina zize prime minister gundi ayina zize speaker buli omu Chris Obola ayina zize buli omu ali awo akasente akagenda awo akatali kombalirira nga tukyalina amasomero ga gavumenti agatalina bizimbe bannansi tebasobola kubeera basanyufu nalabye ne SFC eyagala bajongere sente mbu bazibe ebinnya ebiri mu makubo baleke eggwanga bagijja kuggwamu sente tutandike okwerya ate akati buli muntu agala bino ebintu byatabuka dda nze njala nkubira ebintu byatabuka dda kubanga wekitubeeza n'ababaka 5 baki abasinga ababaka batula mu senate tugoba ki ababaka bonna baki osanga ka district nga katono bwe kati nga kalina constituencies ate buli eyewale nga kalina ne women MP katulabe bukoma nsimbi awo bukoma nsimbi wenkwata bicycle njivuga lunaku lumu nenjimalako ku gaali kalunda agani njivuga egaali bukoma nsimbi nenjiva ku east west yona nenjukalaki nojimala ina abaka ba parliament aba ina ne women MP kakati message ki eri bukoma nsimbi ddala abantu abasatu gye balita mu parliament wakisobola obujivuga ne gaali wakisondeneko naye nabakabami ati wakiso tejja kusalibwamu bagamba twagala kuweza ababaka nakaseke eyo nga yo obudede obugiriku tetujja basojo abasajja mmwe nina ensonga tetusobola kubasoja naye of course fe tuli mabega wa Bulola sente ezoonooneka nnyingi naye ayonoona we bamukwatidde talina siriza ayonoona bwabbye ettaka ly'abantu wano mu division mbu omwana abbye ettaka Bulola gyeyakoma okuleeta embizi ku paliamenti gyakomye omuntu nobeera nga bwenaku spendinga milioni 20 gwe nogamba nti Bulola wano ettaka baliruddawa mubaleete wano ku mega tubalabe wano mu Lubaga abba ttaka lyani walya gavumenti liriruddawa wano ettaka erisinga mu Lubaga lyabakatuliki gavumenti erinawo ki wano waliwo ettaka lya Buganda nalyabakatuliki erinawo ki Bulola abba ki bamanye ebituufu ndina ensonga gye nabidde okubuuzaako bano abayimbi balina impact eri ebyobufuzi kuba kati saa ino tugenda mu kandanda kati nalabye Muhoozi nga yokeddeako mu mukwano gwo bebe alien skin balina impact of course kakati ebyo bimu ku bya tracking abantu okujja tuzite rallies muntu amanya nti gundi atambula n'abimbi bati naye bati abali talina mutwalo gwakusosola kivulo ba mitwalo 2 nga abayimbi abalabirako bwerere bwe babeereyo mu jjinja bebe kulunze namubona era si kyayagala munnabyabufuzi yenna oba muntu yenna abreminga muyimbi kugenda kuyimba kulala ya muki munnabyabufuzi kubanga naga nti fendongo tuteeko jjijja mu politics naye ba musician abo batunda product yaabwe abuge maduuka gaabwe balina okutunda endongo yaabwe in fact omuntu yali tosobola kunyigira muntu nti yagenze nayimba bali basasula na nnyo
sente zibaawo siza nko jimota agamba nti tewali ateetaaga soko yimbe ziku Ndebekula ino kupushinga omuzannyo wa Uganda ino mupushinga paka mu Arsenal agala mupushinga paka Bungereza kati akagenda anonye sente fete twagala bana Uganda fenda kubeera nga tuli successful era bitufuna omuntu nti munda kwa spending milioni 20 tusola kubeera abasanyufu kubanga abakazi bakyafanga bakola ki nga bazaala amasomero ga UPE tegalina bizimbe so nolwekyo ezo sente olwagenda nakunoonyako ku bulola ngenda munoonyabo ngali mu buzibu ne wana bubeera munanti munno mukabiye munno ddala ffe tuli banne ba bulola ddala olabye waliwo ekijja katumunoonyeko tumugumyegumye nanti position bagimugjeeko bamugayedda wabbali ana omusajja yabadde bukame akasente kanja ayogera ku mugaati mugaati no gwafuusa omugaati naye ate nsi tebajja gitambuliza ku mugaati batereeze ebintu mu system ekisinga obukulu batereeze ebintu tumuvinge well okay lastly ensonga enyagobeera nga oyogerako koze ebyobufuzi tuvuddeyo maye tukola round up yawe mukwano gwo kati muli kuki spice mwayi mukasanda osagambye kubire eno nange nkubire this week olwaliwo tulina okusinzinga fire tugenda kujjayo ffe mumutadde naye yajjayo lo nabadde naye alina kujjayo ate bwatajjayo yalikoze mukasa tamuyinaako buzibu ne video yo wagirabyeko in fact nagirabye naye walabe kye bakoze mukasa engeri gye tugenda okujjayo lo olwaleero saagala nnyo kyetololeramu kubanga mbanga alemezzaako naye yategedde spice yategedde ekyokukola yategedde ekyokukola ne manager we bakitegedde badde baagala nnyo okumanya ekyokukola naye nkakasa bakikoze eki bakitegedde so bapuusinga endongo era banapushinga endongo ennungi ffe tujja gyogerera naye bannamawulire balwana nnyo abayimbi simanyi lwaki kuba ndabye olutalo bannamawulire bonna bali ku mwana bakuba mwana bakuba nali naye luli nanti edda abayimbi bali babalimbalimba nti tebogerwako kati munnamawulire wayogera ku muyimbi oba ensonga enkyamu ekikyamu kye balufula lutalo naye bano mba mubapushinga tebayomba bapushinga muziki wabe mukola ki tebayomba naye kwogera ku kikyamu kye lwomugambyeko nanyiiga ano ffe bakyatunyiigira kati spice atunyiigira tukole kiffe naye ateekemu omuziki ateekemu endongo asange owe munyonyo kyekikulu naye omunyonyo yalaba amusinga ateekemu endongo amusange naye banadda mu kuyomba ne mukasa endongo bajja gyerabira muno bangambye bamugobye Zahara Toto mulamu wange mbu yagenda anywedde enzoga n'avuma Badru kumutabusi n'esho y'okumande teyagwa mbu ye kye yakoze kaza yategedde mbu bagenda mugulu anti leeta zaali ensi ne bawandiika ey'okusatu omanyi awo ennagulu kasa bawandiika ennagulu kabyo receiving ey'okusatu oba ogezi ye n'akibala yafulumaawo ng'yali atomedde n'asikaali abadde aluddewo banne bonna bamulekawo oba avaawo n'avaawo tukole ebirala abadde aluddewo abadde anatera gifuula nyumba ya taatawe abadde avuddewo naye kyeyakola kiri kimu yasiga obukyayi ku banne abalala bebakola omulimu gwegumu ng'abalwana mbwe yalwana Kaizo Kaizi yali munne teyamulwana bakoleranga abagagga be bamu abo bayaaye naye abadde alwana bano abaana b'emmengo kamala obukamazi banaye yabavuma bwabafuma obwagundi simaba yetunda simaba naye omwana oyo ayogera mulamu wange naye abantu ngaadde basanyufu anti mulamu ayogera nnyo ayogera mazima ensonga lwaki basanyuse omanyi biifu z'abapurizenta ezo nazo zatufuukira wano ekizibu buli omu takkiriza aye akajja mu industry azala wayagisookamu lwakuba nti kati ebizibu ebiri mu kintu ekyo ebyenfuna byatuleetera obuzibu omuntu aba yakajja mu industry n'afuna ate gwe yasangamu nga lupiya emwekubya mpi wava entalaawo yasobola takolaki naye all in all katubalinde this week tulinawo kyetulinze batugambye mbu ayinza okuddayo
baba tebasudde katulinde tuyinza osuula enjegere ne tugusigalamu katulinde tulabe baba tebasudde banaatubuulira ffe katulabe this week emboogi gobye waka ebadde benva ate olumaze ogikomezaawo mbowaaye n'atereera influencer wamu bayinza omubuzza ako kimu tusibula abantu kuba ogenda Masaka in fact genda Masaka tugamba obusembayo ku bantu b'e Masaka chairman Nyanzi ffe b'e Masaka ekyokukola ffe tukimanyi twalemerayo akakyamamera pozi banatugula banatukutula bukutuzi tuliba opposition ekyo kyakola ki kyaggwa ababalwana bali ku kyabo tebatusobolerangako ddala naye ab'e Masaka mulwanyi omusajja banaye tumulwanye Bobiwine sebo tetulaba kulwanako ku Bobiwine awo tubatutereza ekibiina fatulwana omuntu omu tulwana wakofiira bugoba Nyanzi jasemwagalira ddala Masaka ffe twakola n'abantu bava mu NRM ne bajja mu opposition naye oli muganda wooli ate akolaga mbu ekibiina akyagala alina okufa okunene awo abeere banange tubasibule this week katulabe next week ki ebinaabeera bitambula mu mawulire ne mu ggwanga nga bwe tugenda mu maaso kubega kuuli tugamba nti nobeera okusubscribinga likinga ate obeere nga osharinga Kwezi Media Group kwetuli nnyo temulira kubeera nti mutambula naffe naye buli woba okola tumira nnyo ku baana abali ebweru bambi bazzeemukko nnyo amaanyi contract myaka 2 nebejja kuggwa temuweereza nnyo kasente kammwe baana bababba temumala gaweereza ssente ezo buli muntu yenna ssente ziweereze keyateekawo omwana wo ssente ndala anga tolaba obuzibu ne bamaama ate bazibba zina omukyala eyajja keyateeka gwe baweereza ssente yekka ssente ndala muzesevinge twaba akakolyeko okusevingira ssente ezo ku simu zammwe ssente zibeerako paka emudda mbeeko kye mwekolera musibe bulungi mweraba